Yes, Fadi TV ujinga kusubscribing atompele video no like mbagala nnyo naje musinzizo kubanga mu following abasinza mu ggwanga lya Canada, mu ggwanga lya Australia, mu ggwanga lya USA, mbagala nnyo nsiso mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Bahrain, Jordan, Oman. Jukire saawe zino abantu abasinga bonna besunga omugole wa Pastor Bugembe. Pastor Bugembe unaku olweggulo yabadde akyazibwa ku program ya Kasukaali wali ku BBC fayina era nga ddala n'abatanzi y'omu kwabo abagiweereza ne munne bano bamusoyeza ebibuuzo ebiwerako ne bamubuuza ne ku by'embaga naye Pastor Bugembe ye alabika nga atagenda kuwasa g'amazima, ye alabika nga atagenda kuwasa lwakuba ka vidiyo nandibadde nkabawa ne copyright ku YouTube nnyingi nnyo naye bwe naba nkafunye ku TikTok, bwe naba nkafunidde ku TikTok nja kuba nka batuusako wano ku Fadi TV gi yongera okunfollowinga ate subscribing bw'otunuulira ebigambo byavudde mu Pastor Bugembe yalaga nti okuwasa mani ya okuwasa teri kuwasa. Pastor Bugembe mpaka nakakati bombuuza ku by'okuwasa alina engeri gy'aweetamu amakono kakanange y'emboozi mugivuddeko yategeezezza nti abadde ku mbaga nnyingi, embaga abimanyidde simanga eby'embaga kagamba alina engeri gy'abyogeddemu kiba kiraga naye n'omwewulireko naye nga katambyako nandibadde nkafuna ku YouTube ne bayinza okunkuba copyright ate channel nesaanawo ne bwe naba nkafunye ku TikTok nga nkajja ku TikTok nja kuba nga batuusaako wano naye nga Pastor Bugembe ye ebyokuwasa g'amazima era mu mwena abadde besunga omugole we teri mugole teri mugole newankubadde yali asuubiza bannayuganda nti mu 2023 agenda kuba akola embaga mu 2023 omwaka ogujja yenze bobonero sayini zonna eziriwo ezindaga nti teri mugole Pastor Bugembe teri mugole okuva ku lugalo lwa Pastor Bugembe g'amazima esimulabayo era mu bonna balina essuubi mbasaba mwandibadde mujjayo essuubi sikulimba Pastor Bugembe omugole ye ebintu bya Pastor Bugembe ye kuva dda zaasuubiza bannayuganda omugole embaga omugole n'embaga yabadde ne konsati wano ya Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku yabadde mwene ensonga yabadde naye ku Serena Hotel n'agitambuza ne Uganda mu bitundu ebisinga district ezinga ez'enjawulo naye ng'era asuubiza bannayuganda nti ssente zaakuŋŋaanye okuva mu konsati eyo gy'ategese tuwa gy'akozese mu kuyimba gundi ye ya Katonda w'abanaku yabadde mwene ensonga konsati ng'asuubiza bannayuganda nti agenda kutolako ez'okuzimba kyaki ye Nansana kyaki ye weeri agimalirize atoleko n'ez'okukola embaga bannayuganda ne beeyiwa. Jjukira bannayuganda bangi nnyo baagaliza ne Pastor Bugembe okufuna omugole bamwagaliza okufuna omugole bannayuganda bwetegereza omuwendo gwa bannayuganda abasinga okwagaliza Pastor Bugembe okuba ng'akoze embaga bannange bangi ate ng'eriyo n'abali ready okuteekamu ssente okufuukola ng'embaga ya Pastor Bugembe ebeerawo naye Pastor Bugembe g'amazima ebibye biwanvu ebya Pastor Bugembe biwanvu nga gye nkomeza biwanvu nnyo era bonna basunga nti beesunga mugole we omugole mye kavidiyo ako kantabudde kyatukola byokuba nga YouTube yateekawo copyright bakukuba copyright naye n'ogiwuliramu kakati awo yeesonye vidiyo z'abalala oba osinga naye mpozi ko ng'okajje ku TikTok awo kayinza obutaba na buzibu nnyo nati ku YouTube nga kukajje direct oba oyagala channel yo bagisaanyewo obusana naye nga bampi byebyo Pastor Bugembe bw'atyo bweyasuubiza n'agamba nti eby'omugole byo akyabirowoozaako nnyo ebyokuba ng'akola embaga n'okufuna omugole akyamuteekateeka okumulaga bannayuganda ebbanga ligenda kubeera ggwanvu nnyo Pastor Bugembe bwe yagambe naye nga baaba engeri gy'abyogeddemu ng'emalamu n'amaanyi yabadde emalamu n'amaanyi ngenda kusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita Fadi TV gisigala ng'ogifollowinga updates ojja kuba ozifuna nsonga za Pastor Bugembe omugole we abalinayo essuubi mukendezeeko okusubira emulinayo kubanga omugole ayinza okuba mane yammye nga taliyo musubscribing ate musigale nga mugyekomiddeko updates nja kuba nzibanga buli kadde buli ssaawa. Bitya mutumiddeko ali mu ggwanga lya Saudi Arabia bannayuganda bali mu ggwanga lya Katamba